olwaleero lwe guweze omwaka mulamba Bukyanga Muhammad Ssegirinnya yali omubaka wa Kawempe North ava mu bulamu bw'ensi eno. Butakkiriza kusalendalinga mubiri gwa Ssegirinnya mu balabe be. Kati olwaleero asomeddwa dduwa okujjukira emirimu gye. Kulekyasino okusaasira ku ya Rabbi Ssegirinnya gyali musaasire otuukiriza ebigendererwa bye byali ayagaliza Kawempe. Edduwa eno ekulembeddwa mu Sheikh Zaidi Kasawuli eyindidde ku muzikiti gwa Masjidi Jamiya ogusangibwa Ettula mu Kawempe. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sheikh Zaidi Kasawuli nga ye imamu w'omuzikiti gwa Masjidi Jamiya asabye Katonda awa abantu b'e Kawempe North omukulembeze akira ku Ssegirinnya. Era mu Kawempe oyo yennyini anaakola Ssegirinnya by'ayagala okukola omuli amalwaliro omuli amasomero n'enkulaakulana yonna ya Rabbul Aalamiina. Ayi Allah kusaba buli yenna yeerekereza najja mu lukuŋŋaana luno amali ebyetaago bye Allah. Bannabyabufuzi okuva ku mitendera egy'enjawulo beebaziza sipiika wa paalamenti Anita Among okutuukiriza obweyamo bwe yasuubiza okuyamba omwana wa Ssegirinnya. Njagala okwebaza abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne batuukiriza ebyeyamo byabwe nga Sheikh Kasawuli bwe wabakoonyeeko. Twagala okwebaza Right Honorable Speaker Anita Among. Omukisa guno okusaba setteeserezo kubanga awaka Parliament abalamu n'abo Allah bajjuludde balina privileges benefits ze bafuna. Tusaba Parliament expediting process eyo kubanga omubaka bw'avaawo omulimu gwakola guli pensionable ayina gratuity gwafuna n'ebirala. Tusaba setteeserezo naddala nga tuvudde mu kulonda wano banguye olwo bunaavaayo obuyambi bwonna family bugiyambeko. Bw'abadde ayogerako eri abantu bano, Robert Kasibante akwatidde ekibiina ki National Peasant Party bendera ku bwa pulezidenti asabye abantu bakolenga ebintu abantu bye babajjukirangako singa baba bavudde mu bulamu bw'ensi. Ti mu bulamu byonna tubikola naye kola nnyo oleke kye bayita ligase mu bulamu ng'ova mu bulamu bw'ensi eno. Bamaama muwulirize, abaana mubasomese nnyo okulaba ng'omwana wo bw'aba akula eggwanga lirina kye limwenyumirizaamu nti oyo tumwenyumirizaamu olwakino. Oba oliawo tetwandibadde wano, oba oliawo tetwandyerekereza byonna bye tubadde tulina okukola, oba oliawo Sheikh Kasawuli yandibadde tali wano ebbanga lyonna n'awuliza ne betwogera olunsi ebimu abadde tabyetaaga, naye aliwo olw'ekitiibwa Ssegirinnya. Talemye kusaba abantu b'e Kawempe okumwesiga okumulonda ku bwa pulezidenti kuba yalina obusobozi. Uganda ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kulonda. Mbasaba akalulu. Sheikh nkusaba akalulu. Wangambe sikusabanga kalulu nenja kudda mu butongole. Omugenzi Muhammad Ssegirinnya yafanga 9 mu January w'omwaka oguwedde. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.